omulungi andaba ku lutimba lwa Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unkwebaza webale okumalako omwezi omutukuvu gwa Ramadan ate ninkwebaza mwebale kubanga muwerekedde abakyala tukyakirimu tukyawerekera naye nga bannaffe abasita alhamdulillah mmwe mwamaliriza abaami naye ffe tukyasasula tusooka faradha oba osooka sunna kyonna kyekiri naye nga nkwebaza omulungi enywereza ku muguwa gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah ayagala nnyo abamusinza abamusabiriza asiya musana lerinnya lyange mami Ismail nga bulijjo mu programu ey'amaka mutesitesi era omwanjuzi onkwaniza mu programu eno ey'amaka ngenda kubeera nani omulungi yandaba waliwo gesi wange yamaze dde okubanga akalidde nakugamba nja kuleetera abantu abakugu ennyo mu nsonga zino mu programu zino ez'amaka nabwe kityo omugenyi wange yamaze dde okubanga akalidde kakutolere ku salaamu era nja kuwa ensonga lwaki mulese yekka aja tinzayisa okulaba obulungi nga bukuluma alhamdulillah mashallah la quwwata illa billah Allah kuntere mubaraka amina weyanjula omulungi akola ku lutimba lwa Salam TV gwani obeera weera okola ki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mikwano abalungi abatulaba ku mutimbagano gwa Salam TV amanya gange bampita Laila Amiri nga nvudde ku mutala gwegayaza ku mukaaga era nga nzalibwa omwami mulungi Allah musasire byamusobako Sheikh Amirule enateta nsaba Allah wekitiibwa aberenga amuwe kife kirungi mujjana ekyejjana amuyingize ejjana itibwa Firdaus amin Allahumma amina omulungi andaba ye timu ey'amaka tugenda kubeera mu babiri lwaki tugenda kubeera mu babiri njagala ekintu kino akinnyonnyole era akigguse gwe ali ku lutimbe nange tubeere nga tuyigamu era twongere okwetereza ebifuba byaffe eri bannaffe lwaki abooluganda tebakwatagana lwaki baba beerumaaluma lwaki baba beeruga lwaki baba baawukalira ddala oli natuuka okugamba nti omukwano gusinga oluganda waliwo abakigamba bwe batyo nti omukwano gusinga oluganda naye nga ddala omukwano gusinga oluganda nga sinnawa mugenyi wange kubanga abaako kyayogera akantu kendeese omukwano gusinga oluganda lwa nsonga twerumaaluma tulwanagana tweroga naye nga mu butuufu oluganda ne Allah yakyogerako nga omugenyi wange wagenda okubanga akitaanya njagala kuwayo ka story kamu ngende ew'omugenyi waliwo omuntu omu yalina mukwano gwe nnyo naga nti ddala ono mukwano gwange nfanfe wange ng'eraga nti naye ddala n'akakasiza ntya ku mukwano gwange ono nti ddala njagala nnyo bannanga njagadde nnyo n'ansingira abooluganda n'ajja mungu n'amuwa obwongo n'agamba kankole ekintu kino n'agenda alembeko omusaayi ogw'ente n'aguteeka mu nnyumba mu kasuwa mu katamu ayagala kunoonya oluganda n'omukwano mazima ani asinga bwe yateeka omusaayi guno mu katamu mu kasuwa n'aguteeka mu kisenge kye ekyekizikiza omusaayi we gwakola kyayagala yadda ku buliri mu kisenge kye n'atuma omu ku baana be n'amugamba nti sooka ewa mukwano gwange nfanfe omugambe nti taata afudde anoonya kutegeera luganda na mukwano ani anayanguwa amangu kola omukwano gwe yajjayo Masagga wowe mukwano gwange wowe ono waawulira nga mukwano gwe ajjayo Masagga n'akwata omulawo n'atabula mu kasuwa ekivundu ne kisiba ekyamaanyi mukwano gwe abayo Masagga atuuka ku lujja nadda ebbali n'afuluma teyatuuka mu kisenge wakola ki waali nadda bbali omwana tata ali amaze kati bw'ova wa mukwano gwange dduka bunnambiro ogende ewa kitaawo gundi obagambe nti taata wakoze eki omwana n'ateekako kakokola tondeka nnyuma n'agenda ewa taata n'amugamba nti taata akoze eki taata afudde senga taata akoze eki afudde taata ne senga bava eri b'e Masagga n'atabula mu katamu ke ekivundu ne kyeyongera baatomera butomezi kisenge bagenda okumusanga atudde ku kitanda ateredde bw'ati ne bagamba bannange kiki kino kyotukoze batugambye okoze eki ofudde nga bamukwatako ng'agamba nti nina ekintu kye nabadde ngezesa
nga nina munnange nnyo nga ndaba nti abansingira naye ntegedde omukwano n'oluganda kyekikola ki kyekiri kati mmwe abeerumaaluma abooluganda abeetemaatemamu abeeroga abeeyawudde nga temuli baana ba muntu ogu omu mukuletedde Laila binti Amiri abeeko kyetwogera ku nsonga y'oluganda. Amiri oli bulungi? Ndi bulungi mukwano. Tugende mu maaso. Naam, oluganda lwo lwagenda wala nnyo kubanga tulina oluganda olwabulamu emirundi emeka lwabulamu emirundi ebiri, oluganda olw'obusiraamu n'oluganda olw'omusaayi, naye oluganda olw'omusaayi lwo lwagenda wala nnyo. Oli ne bwalibanga mukwano gwo ng'akolera byonna tebagenda muzika wamu nani naawe, so nga ate muganda wo yennyini bagenda kumuzika ku kijja kimu naawe. Gwe ne wolilaama n'ogamba nti nze webanga nfudde banzikanga ne mukwano gwange gundi banzika tekisoboka kubanga naye alina wa ekikaaki era bagenda kujja babeere nga bakola ki bamukaayanira nti tulina kumutwala waffe. Olaba ne babazaala nga muli balungi era tebasobola kati ate butya nga mukwano gwo osobola otya okugamba nti bagenda kuziika naye. So oluganda lwo ne Allah alwogerako n'agamba nti omuntu akutulawo oluganda. Allah alwogerako mu Surati Bakara n'atugamba nti oluvannyuma okubanga Allah yagamba nti tumusinze tumwawule tubeere nga tuyisa bulungi abakadde tetumugattako tetuyiwa omusaayi tetwonoona mu nsi, n'atugamba nti oluvannyuma wetubanga abantu bwebabanga twamala okubikkiriza ne tubeera nga twabikakasa tugenda kubeera nga tubikola kati ate oluvannyuma abantu ne bakutulawo oluganda nabeera nga tubikkiriza ate n'oluganda n'olukutulawo. Allah agamba abantu abo omaze okukkiriza biri ate obyawukanyeeko n'okutulawo n'oluganda. Allah agamba nti abantu abo emirimu gyabwe gyonna gye bakola agenda kubeera nga afaafaaganyiddwa. Gwe ne bw'olikera ku makya n'ozimba ki ne bw'olikera ku makya n'obeera nga oyina ebyobugagga byo bingi byonna byokola owazaka okola otya naye ng'oluganda walukutulawo osala eswala 5 naye nga Uganda tuwagala oyina senga wo oyina mutabani wo oyina maama wo oyina muganda wo botakwatagana naye mikwano ogenda kubeera nga emirimu gyonna gy'okola kubeere ng'okoze hijja 10 kubeere ng'osibye ebisibo bimeka kino ekyokuyunga oluganda nsonga nkulu nnyo ogenda kubeera ng'ofaafaaganiddwa. Allah agamba tagenda kubeera nga emirimu gyo gibalibwa lwa nsonga etya mikwano twatunuulira ne tutunuulira aya ezawerako ne tunuulira hadithi eziwerako. Allah yatugamba mu hadithi Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi emu n'agamba nti omuntu yenna ayagala okubeera nga Allah amugaziiriza man ahabba ayubsata fi rizqihi wa ayunsa alahu fi umurihi falyasir rahimahu, nti omuntu yenna ayagala Allah okubeera nga amugaziiriza riziki ye, okubeera nga Allah riziki yo buli kyokola nga kitambula bulungi ng'eyinjiwala n'okubeera nga Allah akuteekera emikisa mu buwangazi bwo gwe nga tolwala gwe nga n'oba olwadde kale toyinza butalwala naye nga oba olwadde Allah akwanguya mangu okuwonya. Nze Hajjati njagala nkubulire sijja kwewana nti nno ndi bulungi nnyo oba nnyunga nnyo oluganda naye akatono ngezaako era ne baganda bange abasinga obungi bamanye munjulira banga mundaba naye nze Allah kyeyampa mu ekyo nze wange ne wemba ndwadde sisobola kubayira nnaku ziwera 2 nga sinnawona ne waba mwana aga gwe ndwaziza tasobola kubayira nnaku ziwera 3 nga tandaba kukola ki n'olaba obulwadde bugudde ku kyalo abanayi babalwadde bamaze wiiki oba 2 byamiranga ebyo abange ekinene ennyo zonna ku ngezi Allah nga yabasuusiza ddaka samsa Allah nkusaba onkole ki omponyeza omuddu woono lwaki ekyo nagenda okinoonyeza ne ngamba nti wenakasa nawulira hadithi ne ngamba omubaka teyalimba gwe obanga oyagala Allah okubeera nga obuwangazi wabuteekamu emikisa weyagala bulungi tolwala osanga omuntu nga mukadde naye ng'alinga muvubuka nga takula nagaze ine emyaka 5 naye ng'olowooza wa myaka 25 Allah amuteeredde emikisa mu bulamu bwe mu buwangazi bwe ate n'agaziya naki n'emmaali ye kuyunga buyunzi ki Luganda. Omanye ekireeta oluganda luno okusasika era tusabe nnyo Allah tutaase ayinza kuba mwami ayinza kuba mukyala naye ng'okusinga ffe abakyala ffe tuleeta embeera eno olw'obujja Allah bwe yatuteekamu buli omu alina obujja naye ndowooza bwalisaanidde busiramu lwe kyekigambo kyenyinza okukozesa oba ekifiitinga ku ekyo kyenjagala okuba nga njogera bujja nti osanga abaana ba Laila Amiri ng'abaana bali kitole Mungu yabasaasira bali bumu. Ojja kusanga abaana ba Sheikh Ilyas Nalumoso bamunocho nga yayunga yagatta abaana be nga bali kimu naye abaana bana b'obulenzi ne bajja bawasa emisaayi ne giyingira mu maka webali nnyo oba Ilyas najja awasa abakyala buli mukyala n'azaala abaana
n'olwokola befutwa n'obujja nga bano basukkuluma ku bano bawulira bubi, bano basukkuluma ku bano bawulira bubi, ne kireeta embeera y'okweyawula. Naye muba mulina kye mwerabidde nti omusaayi guno gwo blood is thicker than water. K'oyagala otya k'okola otya omusaayi mukwafu okusinga amazzi. Bino bye mulwanagana biba tebirina. Olumu byanfuna. Lwaki Layira ali bulungi? Be batuloga. Naye nga tebamanyi nti Layira emirimu gye ne Mungu we ne be yamuwandikako okubeera mu dduniya, kubanga buli omu Allah bw'aba amutonda mu nsi muno amuteerawo byali biyitamu ne bwalibeera. Ojja kuddira okubeerawo bulungi kwa Asiya, gw'olowooza nti naye we waalibadde. Buli omu alina fayiro ye, si bwe kiri? Bwe kiri. Buli omu alina fayiro ye. Allah buli omu alina kye yamuwandikako nti ono agenda kubeera ng'okyali mu luto lwa maama wo. Allah buli omu yamuwandikako nga oli myezi emeka. N'akuwandikako nti obuwangaazi bw'ogenda kuwangala bw'oti, n'akuwandikako nti riziki yo egenda kubeera bw'eti ogenda kutambira wano na wano, n'akuwandikako olunaku lw'okola ki lw'olifa, n'akuwandikako neki. Subhanallah. Ebintu bina Allah byakola ki yamuwandikako okubeera nga byagenda okutambulira mu buwangaazi bwe bwonna. Kaakati n'ekyo ekya riziki yange Allah yakimpandiikako nti ngenda kutambula bwenti, ngenda kutandikira mu kusika paani, nve mu kusika paani nsubule ebikajjo, ntundeko ku nyaanya, ngule emmotoka, weebale nnyo ntuuke wano wentuuse. Kaakati gwe okuva eri okubeera nga nze nembeera nga Allah ekyo nwanaganye n'ekyo Allah kye yampandikako, nga Allah ayisiriza nga nwanaganye n'entuukiriza ekyo Allah kye yampandikako gwe n'ompalana olw'okuba nga Allah ninyisizza amadaala ekyo beera okola kya bwereere. Abantu abasinga beeroga naye ng'ondogedde bwereere ondoze sina kye nkukola wabula olw'okuba nti nze lwaki buli kaseera nze nkola, lwaki buli kaseera nze ebyange byenkola bye bitambula, lwaki abaana ba gundi bali bulungi, lwaki abaana ba Layira basomye, lwaki abaana ba Layira babatendereza empisa ku kyalo. Kiva ku maama gwe kenyini gwe ino okubeera ng'otendekaani okutendeka omwana wo n'omuteekamu empisa n'omugala weyise bw'oti. Kaakati ekyo ne kitandika okuwalanya ate ab'eŋŋanda ne bakuwalana n'agamba ti oyo gundi n'abeera ng'akuba ntakwagala ate nga tolina kye wamukola kyokka oli muganda we naye olwaki oluusi bbaawo oli n'akwaniwa anti bbaawo amwagala nnyo okuva yafumbirwa tolwirangayo kantu konna konna. Ekyo kituwalanya. Ekyo kituwalanya. Siffe baganza okukamala. Allahu akbar. Masha nawe oli mugazi okufa obufu. Nze omwami owange masha Allah tobalabula era sijja balabula kankomaawo. Kaakati ekyo kyokka kikuwalanya nti gundi okuva lwe yafumbirwa tetuwulirangayo kantu konna, tasibangako ku ngugu, tamanyi lwaki bawa omukwata otya, wategeera butya bakwataani ye kyamulema okukola. Ye n'ayagala okubeera nga bukizibu ekikutuukako kyasanyukira. Ekisanyu bw'ofuna essanyu takola ki? Kaakati obuntu ne bubeerawo n'akateeka ne munne n'agamba kwegamba buli omu n'agenda ng'amusigamu ensigo embi gwegezako okubeera ng'olungi ya gye bali bo bakulengera eri. Buli w'obeera obulungi Asiya njagala nkulya jati, Asiya njagala nkuwulire. Buli w'obeera obulungi n'oba mugenze wammwe mu kyalo ku mikolo ng'egyo batono nnyo abakusanyukira. Basooka kugeya wano eno omala kubatuukako ne baleka beesesasesa nga wakavaamu wali okitegeera nga wakavaamu wali basooka kugeya ne bakwogerako kati ate yazze neeyo ate nno olugamba nno yiye ebintu bino biri tuwe traffic bayinza okuba nga bo Allah bye yasooka okusoomoosamu n'abawa okitegeera. Kaakati gwe nawe Allah n'akujja oluvannyuma n'akuleeta zonna webale nnyo tebakkiriza baba bakkiriza muri kibakuba naye wano mu buntu tebakkiriza nti obasinga. Era buli kyokola Allah abakakkanyiza zingano ziggwaawo laba Allah wajja asitula balwana obujja balwana efutwa noga nti naye mufuniramuwa naye nga ddala embeera bwe tujyo mwalisaanidde okuwangaaliramu abaana ab'omuntu omu kambenga mwabula bannyammwe naye nga kitammwe ali omu be bamanyi abaana be batazaala waka bw'oba obayiseeko ng'oli mu kubayitako bateekawo bingi oba okwekansolinga muli bekuba amakonsole katwogere bwe tutyo okiraba. Naye obusiramu bwagamba butya ku kunyweza oluganda tutagaze hadithi ezo. Obusiramu kubeera nga onyweza oluganda obusiramu butugamba okubeera nga okola ki nti ati yeri hadithi gye nkugambye yenayogeddeko nekugamba nti omuntu yenna ayagala okubeera nga Allah akwongera obuwangaazi bwo abuteekeramu emikisa n'eriziki agigaziya beera ng'oyunga oluganda. N'atugamba mu hadithi endala nti
omuntu yenna akutulawo ayunga oluganda ne Allah akola ki Allah atunyumiza mu hadithi al-Qudus n'agamba nti nno nze ndi musaasizi ini ana rahman nti nze ndi musaasizi nze rahman nze musaasizi n'atugamba nti nakola oluganda mu hadithi al-Qudus Allah watunyumiza nti nakola oluganda olwo lwe natonda nalwawula ku linnya lyange n'agamba nti famani wasalaha wasaltuhu nti omuntu ayunga oluganda nange nkola ki nange muyunga ate wamani katoatuhu nti ate omuntu akutulawo oluganda nange mwekutulako kiba kitegeeza ki ajati Asiya kiba kitegeeza nti buli wolijjukira n'olowooza nti Allah agenda kubeera nga nvaamu nga nze nsiranda busiranye ebyange byonna sigenda kuba na mirembe newe nakola ebyenkanawa sigenda kubeera nga nfunamu Allah kubanga yagambe nti webanga nekutudde ku luganda Allah agenda kubanga naye nekutulako ogenda kwongera bwongezi kuliyunga ate no kasotunda wali agamba nti Allah wagambye nti no omuntu kwabanga ayuza oluganda nange mweyungako gwe wani yeyungako Allah gwe yeyunga naawe Allah nakuyunga buli kyomusaba buli kyoyogera buli kyogamba nti kino kugezako kubeera nga okola ki kuyunga luganda buli duwa gyowanika n'osaba batukanoga nti gundi mulogo oyo omukazi mulogo olinga yagezezaako kubeera nga akola byakola ne bigana gwe wanika gwanisa mikono Allah nakwanukula duwaki ogezaako kubeera nga otuukirize ekyo Allah kyeyakola ki layira nkubuulire naam abalogo nga baagala okufaafaganya bannaabwe mu kikaba mu booluganda ekisonga okubasenguka swala omulungi ndaba ku lutimbo lwa Salamu TV goba olaba eswala zo ng'ozisaala matobotobo n'obutazisaalira ddala manya nti wayingira shiriki omuntu yenna mushiriku eswala tazinyweza aziswala matobotobo shiriki yamuyingira bw'abanga asazeewo asaala bitundutundu naye Allah akuggyako ki eswala kubanga Allah waabujja naye kiva kuki bino byonna kukutulawo oluganda n'osanga abazadde abamu layira wazaala abaana 5 naye abaana benefuna tekola ki teyenkanankana n'osossowaza Asiya kuba yalinawo bodda walinoga nti nze omunaku atalina naye gwe manya nti ate era Allah ajja kukumira mu mbeera yakubeera nga tolina nti bikaseera ogamba nti tolina naye kwata sente ze hajati lumu nali ntambula n'ensanga musajja ali mutamiivu n'angamba hajati sokompe mwana sokompe yawe simanye olukumi ngende ndi ekikomando nga kiraba nti si mutamiivu nnyo naye ng'asobola okubeera ng'akola naye nze nagamba mu mutima gwange ne ngamba nti ono wadde ansabye ekikomando sijja kugaana kumuwa sente sirina mu nsawo yange mulimu sente ntono nnyo ne nkwata siringi 10 naye mu mutima gwange ne ngamba Allah si wadde ono wabula Allah mpoze ggwe nze nkimanyi Allah gwe ogenda okunziwa kuba tugamba yamukuleetedde mu maaso yamuleetedde naye hajati nakwata nusu 10 ku ssaawa eyo yennyini oli yankubira essimu n'angamba ku ssimu yotaddeko emitwalo 5 kusaddaka kobeere ng'obadde omubanja ayinza obutazi kusasula naye olw'okubanga osaddase Allah amukakana akola ki n'abeera ng'akusasula naga nti kuteeredde ku kameseji okalabira nga mbadde sinnabakalaba naye nga mbadde maze ebbanga nga sente ezo nazeesonyiwa nozeesonyiwa naye nga akamuleko batannabakufuna batannabakola ki nga saamunyiigira naye nga nakita naye yankubira essimu nga wakayita eddakika nga 3 mba atudde mu mmotoka aŋŋamba nti layira ku ssimu yotaddeko emitwalo emeka naye nga nasaddase 10 naye bw'oba gw'ogaba gamba nti nze ngabye ku lwa Allah 10 lw'olina togamba nti nze sijja kuwaayo kwata 10 olwolina oba mu famire mulina meeting mulina emikolo ng'egyo waliwo okumanyagana bataddewo emikolo gy'okumanyagana teekayo 10 nti bannaye nange luno lwe nina saba Allah ow'ekitiibwa ngaziyiriza ennyunga luganda buli muganda wange anaalyako katungulu ke banaabaguzi ke banaasikisiza omukyere Allah nange nkusaba obeere ng'ongaziyiriza kubeera 10 olwo lulimu obutungulu oba buna webale nnyo era buba busalaasala bufumba oba ebidomola by'amazzi bye bagenda ofumbisa kyonna kye banaakola muki mugundi mu 10 olwo naye gwe bikaseera n'oyagala okubeera nga gwe bayamba nze nti sirina ate n'oteekako ebigambo n'okolimira banno kati mwennaye munaayavuwala ani anaayambaani kubanga omukolimidde oyagala akakkane wansi kakati ani anaakuyamba bannange mikwano tubeere nga tufaayo nnyo twegendereza nnyo ebigambo byaffe bye twogera nga tubyogerera bannaffe omulungi ndaba ku lutimbo lwa Salamu TV tukyadda okuyunga oluganda mweru maaluma mukyala gwe wasanga abaana b'omukyala baagalana bali kimu naye olw'okuba ebyenfuna mu ffenna tetwenkanankana n'engalo zino kuliko empanvu kuliko ennyimpi naawe riziki yejja naye oganya ogumiikiriza no drivinga baawo omwana wa muno omuyingiza mu kibonerezo Allah kye yagaana okumugattako
ogenda omugamba nti mutoowo gundi twetambulireko bw'olaba va mu byakatonda olwalaava ennyingi kubanga Allah yakuwa ekyamaanyi amahale go ge yasasulira ago gakola kyamaanyi nnyo gy'ali n'omudrivinga n'omujja ku kituufu olwogenda okusaanyaawo bingi nnyo ebizze abantu ne beekyawa ekireetedde abantu okwekyawa okweraguzalaguza n'ogamba mulamu gundi anduga bingi mukaabiza bannamwandu katuveeko mubaka buno katono nnyo tuvaawo nkomawo